engalo ez'amaanyi kale tuba okay wakyaliyo ono oyina eddakiika emu Sumba amanya mpitibwa Muyanja Medi naawe olokose amiina vira Eliana nga najjako wano 2017 oba nzijukira lwe najjako wano eno naye nali nyina ebizibu ebyenjawulo naye bwe natuuka waliwo omwami nali ntudde eri mabega n'enzija wano mu maaso ne ŋŋamba omusajja nga njagala tutuula mu maaso nsirinkane omusumba omusajja oyo oba akyanzijukira simanyi yansanyusa yasituka akatebe nakkirira emmanga nampa akatebe awo be bantu ba Kanani kubira Mukama engalo ez'amaanyi era Musumba okuva olunaku olwo etwali wano mu kusaba obulamu bwe bwakinene era nkukakasanga n'emitiyaana bangi balabika bammanyi gwegenda maaso bali baveeko bangi bamanyi mitiyaana ndi mubuzi gy'emirimu gyenkola era gitambula bulungi Musumba webale nnyo webali eddala ssebo byonna byentuuseeko abantu abalowooza nti bya masitaani tebiri mu masitaani Musumba Katonda yakoledde bwajja n'osaba okuva ku bizibu lwe byali bindiko kyamanya beebulera bandaba bo bakimanyi abantu ebolera ono okubotola yamala kujja Kanani ewa Musumba Aloysious Bujjingo 2017 era mbatumiddeko amiina ndengeddeyo omusiraamu atuuse omulala temuva waggulu naye kajjire eddala wano mumusindike wano butereevu omusajja oyo yajja n'andaba ne Namayumba yajja n'andaba Umaru wekujja wajja n'ondaba Namayumba olunaku enkeera bankuba Amasasi lwennyini enkeera lwojja gw'omu ku bantu abaasooka Namayumba saavisi wagiwulidde eno obeera ku soti ani yakubagulizaako tusanyusa okulaba tebanaba kuwawa otuula eno ttiimu gy'osanze no yonna yabasiraamu ne kati mulimu abalokose oba ogenda kulokoka naawe era tukyebaliza Katonda inshaallah aywa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wala alihi wa sahbihi ajma'in abalabi oba abantu baffe na aba Canan Land abalokole baffe mwenna mukirize mbalamuseeko n'ekiramuso kya Allah ekigatta ffenna nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ekitugatta n'amangu kigamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwe erinnya lya Mukama lyebazibwe Yesu Kristo yebazibwe kubira Mukama engalo ez'amaanyi ate abooluganda tumusinze tumutendereze akaseera konna mugamba aleluya temumanyi njagala gye mbaagalamu abooluganda engeri gye ndi mukwano gwa musumba wange mwesi wammwe nze musumba wange ono omusumba wange ono Bujjingo mwagala nnyo mukwano gwange ate naye teyannimba ayina omukwano ogwa ddala era nze mu TV singa zaali zikkirizibwa okujjamu endala ne musigala mu soroti n'alibadde nti nzijjamu kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubira Yesu abooluganda nze neekuumira nnyo ku soroti TV ne soroti media era bwe nabisanzeeko nga mbiraba ne ŋŋamba ya Rabbi lwakuba nti mbeera bize olunaku olwaleero nze naalibadde ntegeka obutebe bwe munaatuulamu okwebaza Katonda okulekawo oba okwongerayo second chance musumba waffe neŋŋamba nti naalikidde wano olunaku olw'essande naye abooluganda ku sande ate bwankutte nga nange lwensinga okuba bize nnyo abantu lwe basinga okunkeera okujja ewange ababunzi b'ofiisi tebakoze bajja okubasomera ku dduwa but mbeera ku sande ndi bize kwe kutuuka leeti naye neetonze mu nsonyiwe ku lwa Katonda n'ensi yange nabadde ku soroti media nenengera nga tulina okwebaza Katonda neŋŋamba Sheikh Umaru nze amanyi okutambula n'ebisagazi byange n'embimansa mbadde njagala sikedde
singa nabadde nkede nabadde nateekamu amakubo bwe gati mwempita ngende nga nzimanso ekiba kibe naye kati nga ngenda bwenti bwe naaba ngenda nkyaliwo naye bwe naaba ngenda mujja abanamba okumpyawo anti muninga jjanzi ngenda zimansa abanyiiga banyiige era nensitukiramu nenkwata nebbaasa neŋŋamba abooluganda ebbaasa eno kangireete ngiteekeyo bannange neebaze Katonda olw'obulamu bw'omusumba waffe amwongedde eyo saddaaka eyo erimu oba ejjidde mu ssente olwaleero lunaku muli mu kisiibo mwabalokole ku Kanan n'ensi yonna ekyaffe tugenda kiyingira ng'abasiraamu ennaku z'omwezi nga 10 era guno omwezi buli lunaku lwa Eid mbeerayo n'okusiibulula abantu naye ya mwezi guno gwe tugendamu ngenda gifuula kyanjawulo ku lw'okusuusuuta oba kusukkulumya Katonda waffe eyatwongera obulamu bw'omusumba Bujjingo ngenda kusalayo ngenda kukola saddaaka eyange mu maka gange wali wensomera eddwa ngenda kusala ente 10 mbayise Canan Land mujje tukole saddaaka eyo twebaze Katonda omulundi ogwokubiri okwongerayo musumba waffe Bujjingo obulamu buno Yesu aweebwe ekitiibwa Aleluya zino bedaze bampanga ogenda kubeera ono nga service egenda mu maaso oba ogenda mbadde nsaba olwabwa bize bwendiko bamba buusi omukadde w'ekkanisa zino azintere walinzi weereyo w'empeerayo endala okay era egondi njiwandiiseeko so nja kusaba nti abantu mbuuse babuuke ewaka ne mbaga kanzulukeko ewa mukwano gwange sigenda kusobola kumalako service naye nga ngenda kusooka ntuule mu mpumule obalese ku soloti era nze soloti wali we batuula wano nkimanyi nti waliyo abaali bazeeko ewange naye baliwo TV ziri 4 zonna ndese ziteze Soloti TV era kati bandaba abantu bange mu abandaba ku Soloti TV kati nkimanyi tuli live bambi munindemu nzija naawe omwami eyasindise mukyala we waka bwakere wamu okujja buzibu bwange bambi tali makubo malala agenda kwangu wajje atuuke tweyaziza barakallahu fikum wa jazakallahu khaira banange sonja mu kyongere Sheikh Umaru olinga munna byavuzi nkusaba akazinda lolinda ko kansaba kubanza essanyu lyempulira nabadde nsaba webala okujja ku lunaku luli nam nga naakafuna obuzibu amina kyali kinkakatako lwakuba mukama wange watusukkulumako n'osituka nnyo naye n'ekiro kyennyini lwe wafuna obuzibu obwo nalwana nnyo ndabe nga nkutuukako nennemererwa olwa security eyakuliko kino mukama Katonda kye yakugerera kyali kibi naye ate kirina ekyokuyiga ekirala kye kyalaze mu basumba banno abalala kyalaze ensi yonna nti yegwe musumba number 1 mu Uganda oba baagala oba tebaagala kati buli musumba ali eyo gwe ssebo emitwe gibattakula obuuka bubatambula muntu bagamba akasajja kakikola batya abali ku Canan Land mulina omuntu omutuufu ono mutume kuva eri Katonda mwagala temwagala naffe abasiraamu tuddeyo ne tugamba waawu naye engeri gye tumanya nti teri kirabo kinene kitava eri Katonda tukimanyi bulungi ng'abasiraamu abategeera abalina amagezi nti omuntu ono Katonda ye yamusukkulumya era yamukozesa ebyo ngenda kuwalampibwa mbabireko ngenda kuwalampibwa Uganda yonna akasajja akasiraamu Sheikh Umaru twamulabyeko Canan Land naye mbagamba kino amazima nammwe mugamanyi ge matuufu ago abantu abalinga musumba abalinga nze nga tusabira omuntu naawona ekizibu
nga tusabira omuntu n'afuna kyayagala tuli batono. Abasinga obungi bakola bye baagala. Abasinga obulungi beerimbise mu ddiba ly'engo nga si bye bategeeza. For example, abeerimbise mu ddiba lya Musumba mbu basabira abantu nga naye kola birala mugenda obbawulira ku mawulire mbu atimanyi bavuga livaasi. Umar ugendeeko obudde bugenze. Mu linnya lya Yesu tukubika musaayi gwa Yesu. Makuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa weyongere. Tubakubireko mu ngalo ttiimu y'abasiraamu ng'evaayo. Mbadde nsaba tulina ttiimu nnene nnyo. Tulina ttiimu nnene nnyo ate nyinawo n'abayimbi. Mukama akumpeera omukisa. Genda obeere mulamu mu linnya lya Yesu omutaasa. Ina.